Semaka Beyaza Richard nga mutuuze w'e Kasubi mu zooni ey'okubiri mu ggombolola y'e Lubaga wano mu Kampala yasobeddwa oluvannyuma lwa Mukama okumuwa ezzadde ery'abaana abasatu omulundi ogumu. Beyaza agamba nti alina abaana 17 yadde nga talina mulimu ate abadde akyali awo. Mukazi we Lilian Kyomuhangi n'akubawo ezzadde ery'abaana abasatu, ekintu ekimweraliikiriza ennyo. Nina abaana 17 naye kino simanyi oba Mukama yankinkoledde nga ki, yanyongedde basatu. Ate ndi mwavu, ndi Kasubi wa chairman wange Kiwanuka, ndi wano nsaba buyambi, sirina mulimo. Tutuuseeko mu maka ga Beyaza wabula ng'embeera teyeeyagaza era abamu ku baana abato basangiddwa nga bali mu kuzannyira mu kifo ekikyafu. Abatuuze ku kyalo kino nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Christopher Kiwanuka beekozeemu omulimu ne batonera omwami n'omukyala abazadde abaana bano ebirabo bisobole okubayambako kubanga Beyaza talina mulimu ng'ate alina abaana bangi ab'okulabirira. Katonda yabawadde ezzadde ly'abaana basatu naye ng'ensawo yaabwe enfunda beetaaga obuyambi. Ne muwa amagezi tukumekume ku batuuze naye atuukirire abantu be naddala bwe bategeragana. Era bw'ati asabye abazira kisa okumudduukirira n'obuyambi. Kubiriza buli omu yenna ali mu kitundu kyawawa amanyi atamanyi akayina aba ampeereza. Ye Kyomuhangi yeebazizza Beyaza olw'okuguma n'abeerawo n'atamuddukako ng'abasinga bwe bakola abalabikira ku gataliiko nfuufu. Ate neebaza mwami wange kubanga abasajja bangi badduka naye nze tanziruseeko okugamba nti nzalidde abaana abasatu. Kyenkubiriza abaana abasuula abaana mu kabuyonjo munne musuula abaana kubanga senga nasuulayo bano kati nandibalabyeko olaba abaana bange balabika bulungi. Abantu bano bakubira omulanga eri abalabi ba Bukedde TV abasobola okubayamba okubadduukirira n'obuyambi obw'engeri zonna. Ebirabo tumuleeteddeko ebitonotono. Nkubiriza abantu bonna mu Uganda n'amakampuni ag'amaanyi okusobola okutudduukira ku mulimu guno tusobole okuyamba abantu abatalina naddala buyambi ate nga bafunye ekirabo ekifaanako bwekityo. Joseph Ssetimba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.